control room nenga Malinda katono. Okay, good morning. Tumusime Gerard in Kasese. Tubulire naye mu bwangu tuli mu budde bwa mugenyi gena maaso. Okay, neyanzege SPD tubabuzaako mwasuze mutya abali Kampala naffe Kasese twasuze bulungi. SPD wano waliwo programu etandiseewo naddala egenda kubeera kukola oluguudo oluva mu bitundu bya Bwera nga yagendera ddala luno oluguudo lugenda kuba nga lugenda awo we baaziika first king waffe ow'abakonso wano mu bitundu bya Rwensori. Ye baamuziika mu Mount Rwensori National Park. Tibakirizayo bantu naye bali mu kukola programu zonna ne local district ye Kasese kulabira ddala nti bakola luno oluguudo bateekamu kola from Bwera kutuuka kweno intana we baamuziika ate bagambye bagenda lukola nti bagenda kola kino ekifo kigenda beera tourism site kulabira ddala nti n'abazungu n'abantu ba bulijjo basasula kasente kugendayo kulaba ku ntana ye kati soke tulabe ku ebyo ebyabaddeyo nga tugenda mu kitundu kino. This being a mountainous area, the terrain of this very particular place of Ihandiro is such that it's not like other areas. Because we have already seen the district engineer is here with us and he has already ascertained because there was a road leading to the place, except that it's now bushy. It had been abandoned, but we want to have it opened and we see how we move on. So we are only going to come up with a concept paper, bring it to the attention of central government in collaboration with the WUA, and then we see how we move on. Once this one is done, then our people will begin rejoicing. And this is because we are committed to ensuring that our people come out of poverty. SPD byebyo bye twasobodde kufuna kwabo abantu abagenda kulabira ddala nti bagenda kukola luno oluguudo kubanga abagamba nti luno oluguudo lubadde luyitamu abantu naye nga basangamu okusomezebwa kumanyi nnyo abagenze kulaba ku ntana y'First King w'abakonso bano mu Kasese district naye ebisingako tugenda nga omawulire gaffe ganadda omunyu live n'omunyu kusatu over to you. Tuyanziza